Essula y'e17. Ennaku 6 bwe zaayitawo, Yesu n'atwala Peetero ne Yakobo ne Yokaana muganda we, n'abalinnyisa ku lusozi oluwanvu bokka. N'afuusibwa mu maaso gaabwe, amaaso ge ne gamasamasa ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omusana. Laba, Musa ne Eriya ne babalabikira nga boogera naye. Peetero n'addamu n'agamba Yesu nti, Mukama wange, kirungi ffe okubeera wano, bw'oyagala. N'azimba wano ensiisira 3, emu yiyo, n'endala ya Musa, n'endala ya Eriya. Bwe yali ng'akyayogera, laba, ekire ekimasamasa ne kibasiikiriza. Laba, eddoboozi ne liva mu kire nga ligamba nti, Ono ye mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo, mumuwulire. Abayigirizwa bwe baaliwulira ne bagwa nga beevuunise, ne batya nnyo. Yesu n'ajja n'abakomako n'agamba nti, Muyimuke, temutya. Ne bayimusa amaaso gaabwe, ne batalaba muntu wabula Yesu yekka. Bwe baali nga bakka ku lusozi, Yesu n'abalagira ng'agamba nti, Temubuulirako muntu bye mwolesebbwa okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Abayigirizwa be ne bamubuuza ne bagamba nti, Kale kiki ekigambye abawandiisi nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja? N'addamu n'agamba nti, Eriya ajja ddala, alirongoosa byonna. Naye mbagamba nti Eriya amaze okujja, nabo tebaamumanya, naye baamukola bwe baayagala. Bw'atyo n'Omwana w'Omuntu alibonyaabonyezebwa bo. Awo abayigirizwa ne bategeera nti yayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Bwe baatuuka eri ekibiina, omuntu n'ajja gy'ali n'amufukaamirira ng'agamba nti, Mukama wange, musaasire omwana wange, kubanga agwa ensimbu zimubonyaabonya nnyo, kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi. Ne muleetera abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu n'agamba nti, Mmwe ab'emirembe egitakkiriza emikyamu, ndituusaawo okubeera nammwe, ndituusaawo okubagumiikiriza. Mumundeetere wano. Yesu n'amuboggolera, dayimooni n'amuvaako, omulenzi n'awona okuva mu kiseera ekyo. Awo abayigirizwa ne bajja eri Yesu kyama, ne bagamba nti, Kiki ekitulobedde ffe okuyinza okumugoba? N'abagamba nti, Olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono, kubanga ddala mbagamba nti, singa mulina okukkiriza okwenkana ng'akaweke ka kaladaali, bwe muligamba olusozi luno nti, Vaawo wano, genda wali, kale luligenda, so singa tewali kigambo kye mutayinza. Naye kyokka eky'engeri eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Bwe baali nga bakyatudde e Ggaliraaya, Yesu n'abagamba nti, Omwana w'Omuntu agenda kuweebwayo mu mikono gy'abantu, balimutta, ne ku lunaku olwokusatu alizuukizibwa. Ne banakuwala nnyo. Bwe baatuuka e Kaperunawumu, abantu abasolooza Diderakima ne bajja eri Peetero, ne bagamba nti, Mukama wammwe tawa Diderakima? N'agamba nti, Awa. Bwe yayingira mu nju, Yesu n'amwesooka ng'agamba nti, Olowooza otya, Simooni? Bakabaka b'ensi bawooza oba basolooza bantu ki? Baana baabwe nantiki bannaggwanga? N'agamba nti, bannaggwanga. Yesu n'amugamba nti, Kale abaana ba ddembe. Naye tuleme okubasittaza, genda mu nnyanja, osuule eddobo, onnyulle ekyennyanja ekinaasooka okubbulukuka. Bw'onooyasamya akamwa kaakyo, onoolabamu essutateri. Otwale eyo, ogibawe ku bwange ne ku bubwo.